Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu akamonde akazungu. Mu nfumba eno gy'ogenda okubeera ng'olaba njagala ofuna obumonde bulungi bw'ogenda okufumba. Buno obufumba nga bwe bugenda okuliibwa nga emmere ekyemisana oba ekyeggulo. Njagala weetegereze olabe enfumba eno gy'ogenda okufumbamu obumonde obuzungu buno. Bw'omala obuwaata bulungi n'obwoza beera ng'okuma essigiri. Nze ntadde ku gaasi, taddeko essefuliya tutandike. Teekamu butto mu ssefuliya, kisinziira bungi bw'obumonde bw'ogenda okufumba. Butto wakyamuka, teekamu obutungulu nga bw'olaba. Obutungulu beera ng'obusiika, beera ng'obutabulamu obutungulu. Obutungulu bw'olaba nga bukyuseemu kakala katinitini, teekamu ennyaanya zaffe. Kati ennyaanya zino zirina okuba nga ziwerako era kisinziira bungi bw'obumonde bw'ogenda okufumba. Nze kati obwo nfumbye obumonde bwa 400 nga mumanyi bbeeyi y'obumonde. Nteekamu galiki, oteekemu n'entangawuuzi. Akatangawuuzi wamu ne galiki, oteekemu kaloti, oyo babuyita obukoola, kootimiiri w'obukoola naye muteekemu. Byentaddemu obiraba n'ebyo bw'oteekamu. Ekirungi byangu bifunika mu butale. Beera ng'obiteekamu osiike akamonde ako kagenda kubeera kawoomu. Kati nga bw'olaba biibyo tubisiise bulungi. Kati leeta obumonde. Beera ng'oteekamu obumonde bwaffe. Obumonde buno bukole sayizi, bwe buba nga bunene nga mulimu obutono obusaleesalemu bwagala okwenkanankana n'obwo obutono. Kati bw'omala kuteekamu obumonde beera ng'obukyusaamu. Bukyuse bw'otyo kibayita obutabulamu. Beera ng'obukyusaamukko buleme kukwata ku ssefuliya wansi. Kijja kuba kikuyamba obutakusiirirako. Teekamu omunnyo. Omunnyo guyita okunoga nno ng'oteekamu omunnyo. Kati tugenda kuteekamu, nze ntaddemu kuloovuzi, jjira ne yiriki. Kati busekudde bulungi bubwo mbutaddemu. Bw'oba tosobodde kufuna kuloovuzi ezo n'obwo obulala, bireke toteekamu. Oba ofa obifunye teekamu. Kati tuteekemu akanzaali kasimba. Teekamu kasimba kaawo kataddemu. Tuteekemu ne Royco tube, tuteekemu bubiri. Bunyigiremu nabwo bu Royco tube. Bw'omala kuteekamu Royco tube beera ng'oteekamu ne ke bayita ka Royco. Taddemu Royco wa 2 mu bumonde obw'4,000 nga bw'olabye. Bw'omala kuteekamu Royco beera ng'obitabulamu bitabule. Tabula mu bumonde obwo, tobukkiriza wansi kukwata kusiiriira. Bw'olaba nga bwagala okusiiriira afazali kendeeza omuliro. Bw'oba osiikira ku ssigiri oteekamuko ku tuzzi otonotono. Katokkiriza bumonde obwo kukwata wansi kusiiriira ng'okyabutabulamu okyateekamu ebirungo. Teekamu ebirungo ebyo nga woobirabye byangu, tebijja kukusumbuwa, byangu okufuna. Teekamu ne green pepper bw'oba omufunye, pepper musaleesale bw'otyo naye omusuulemu. Kati ebyo tutaddemu, ekisooka biteekamu akawoowo akalungi, akamonde ne kabeera kawoomu. Ekirala kati nga katangawuuzi kateeka akaleeta appetite. N'oba ng'ojja kubulya obumonde ekyamazima owulire ng'okyayagala. Olw'ensonga kati akatangawuuzi kalungi mu kuleeta appetite y'okulya. Ekyo ky'oba otaddemu tangawuuzi. Kati teekamu amazzi. Amazzi ge tuteekamu amazzi ate tuteekamu ne ku ssupu. Bulina okusigalamu amazzi kye tuyita ka ssupu, kuba obumonde obwo nga buyidde buba tebunyuma kulya nga bukalu. Teekamu amazzi nga bw'ogalaba oba ssupu waffe mu bumonde obwo. Butokote mpolampola. Kati awo kendeeza omuliro obeere nga butokota naye nga bw'obutabulamu wansi buleme kukwatirayo wansi kuba bukwata nnyo wansi, butera obbasiirirako. Kati nga bw'olaba bwo buli mu kutokota. Ssupu oyo teekamu amazzi nga mujja kusigalamu ka ssupu. Ono gw'oba owadde obumonde ku ssowaani omuteerako ne ka ssupu ako koolaba katokota, kalina okusigalamu bulungi nnyo. Kati buleke butokote bujje bulungi nnyo. Bwe buba buyidde beera ng'obuggyako. Tobulinda kumala kujja nnyo bumenyekemenyeke. Bulina okusigala nga bulamba, naddala ng'ogenda buwa ku bantu abo abakulu. Busigale nga bulamba bulungi so si kujja nnyo ne bumenyekamenyeka. Kati iyo tufunye essowaani tubutaddeko, buba buyidde bulungi nnyo nga bw'obulaba. Ndowooza okulaba akamonde kaffe nga bwe kafaananye. Fumba akamonde kafaanane bwe katyo. Ndowooza olaba kassupu ako ke tutaddeko wansi. Oli amenya ku kamonde nga bw'akoza mu kassupu ako nga bw'okalaba.
Teekamu kwegamba amazzi nga gamala nga mujja kusigalamu ne ssupu oyo nga bw'olaba, era ssupu oyo abeera muwoomu nnyo n'owomukozaamu ettooke liba liwooma oba n'obeera ng'ogattamu omuceere era guba guwooma olw'ensonga nti kasupu ka kammonde kabeera kawoomu bulungi nnyo. Ndowooza weetegerezza enfumba gye tufumbyemu akammonde akazungu, beera ng'okagezaako. Gwe tunuulira byentaddemu by'oba oteekamu, ojja kulaba nga kivaayo bulungi nnyo. Okitegeera kaabutto, teekamu kaabutto bulungi nnyo, ofune n'ebyo ebirungo eby'enjawulo kuba ekirungi ekiriwo byentaddemu bifunika, osobola obbifuna bulungi nnyo. Gwe byolaba by'otasobola kufuna kati ng'ezo kuloovuzi, iliki n'ejjira, osobola obbireka ebyo naye funa bino ebirala eby'enjawulo, ebyo bijja kuba biwoomesa bulungi nnyo akammonde ako singa onaaba okafumbye bw'otyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.